ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة والأخوات في الله، أوصي نفسي وأنفسكم بتقوى الله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى في محكمه التنزيل في كتابه العزيز: الكتاب لا ريب فيه وهو القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أتنزل الله تبارك وتعالى الواحد القهار علومك الله ومكسي الذي لم يلد ولم يولد ويعتزل تتيزال ولم يكن له كفوا أحد. أويو أتنى جبفان نجرنا الله أولا بنتروس زفي أتوند بنبي تلنا أكساسنا نبي bideni wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam weyatuyigiriza obusiraamu twali badde kulemo ki singa teyeewaayo n'abantu atusomesa okutuusa ku lunaku olwaleero. bakadde bange ebitiibwa, ekigambo kyange ekisookera ddala kutuba yaffe ey'olwaleero nkuluza nafsi yange n'ezammwe okubeera nga tutya Allahu tabaraka wa taala. Topiki yaffe insha Allah, okutuba yaffe gye tusuubira okubeera nga ejja kubeera ennyimpi insha Allah tabaraka wa taala, ejja kubeera ku ddogo. Eddogo kye kiki? Era bwe twogera ku ddogo abasinga wano tulimanyi, naye ng'eddogo kye kiki? Eddogo briefly abamanyi bangi nnyo balivundula, balina engeri gye balinnyonnyolamu, naye ng'ekitonotono kye tuyinza okugamba nti yeekayungirizi abeera wakati w'abanadamu ne shayatini n'amajinni. Kyova olaba omulogo wa mukwano nnyo ne shitaani. Era abantu balogera mu mbeera za njawulo. Oli ayinza okuloga lwa nsonga ya bufumbo, oli ayinza okuloga lwa nsaalwa, oli ayinza okuloga lwa nsonga za njawulo nnyingi nnyo. Litandika ddi eddogo lino? Abamanyi abamu batugamba nti eddogo lino litandika ku mulembe gwa Nabiyullahi Sulaimaani alayhi ssalaam. Litya nti olumu Nabi wa Allah Sulaimaani alayhi salatu wassalaam yayogera ekigambo kye tuyinza okugamba nti kyanyiiza Allahu tabaraka wa taala. Kyekiriwa? Yagamba nti olunaku olw'olwaleero, kubanga Nabiyullahi Sulaimaani alayhi ssalaam yali mufuzi. Kumanyanga yali mufuzi, yali asobola n'okulagira empewo nesula omuntu okumujja wano mpaka China. Tayibu n'agamba nti olwaleero ngenda kubeera ne bakyala bange bonna 7 bazaale abaana babeere nti bakola daawa. Okuba oli mufuzi olowooza buli kintu okisobola. tugambye insha Allah chobolaba Allah subhanahu wa ta'ala tugamba mu Qur'an ekitiibwa natugamba ati wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika ghada illa ay yasha Allah.
towepanga noga nti njakola kintu gundi njakola bwenti okujjako ng'ogambye nti Allah subhanahu wa ta'ala ng'ayagadde so mwana wattu amaze okufulumya ekigambo ekyo n'agenda okunaaba baalinanga empeta ez'obwa nnabbi ng'eyo empeta tegenda mu ttooyi era abamu mwe mulina empeta ezimu ze mwambala nga kuliko la ilaha illallah kuliko Allah bw'oyingira nayo mu ttooyi oba okoze ensobe tayibu amala ogenda Allah subhanahu wa ta'ala laba ayagala mulaga nti si gwe mufuzi no. Shaitani eyambala ekifaananyi kya nabiyullahi Sulaiman alayhi salam oluvannyuma lw'okubeera nga ajjeemu empeta ye agiwadde omukyalo omu agenze kunaaba Shaitani bwe yambala ekifaananyi ekyo n'egenda eri omukyalo negaa nti mpa empeta yawe of course omukyalo ye yalaba Sulaiman alayhi salatu wassalam n'agimuwa Shaitani neyeekola ekigenyi Shaitani nebanga eyonoona ne bwebeera gwe bw'obanga olina emmundu yo ng'oli musirikale oli n'agikuggyako wadde nga tamanyi gikozesa naye n'agikutunuzaamu otuuyana ku nkuba so nabiyullahi Sulaiman alayhi salatu wassalam agenda okukomawo abuuza omukyala nti empeta yange eriwa nti gwanga okujjawo nongamba nti ogietaaga nga bwe yali nabbi yamanya Shaitani etandikirawo okubeera nti eyigiriza abantu eddogo kyova olaba Allah subhanahu wa ta'ala atugamba mu Qur'an ey'ekitiibwa mu suratul Baqara essula ya 2 aya ya 12 nti a'udhu billahi minash shaitani rajim wattaba'u ma tatilu shayatinu ala mulki Sulaiman wama kafara Sulaiman walakinna ash-shayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr Shaitani ezanyira ku bufuzi bwa Sulaiman alayhi salatu wassalam ni Allah yakakasa nabiyullahi Sulaiman nti yete yakafuwala walakinna ash-shayatin kafaru okujja kozo shaitani zakafuwala nga zikola zitya yu'allimuna an-nas nga zigiriza abantu eddogo litandikirawo era bamanyi batugamba nti it took some time when shaitan has the powers to do anything. Why did Allah subhanahu wa ta'ala do that? Just to show Nabiullah Sulaiman alayhi salatu wassalam that hey, if I've given you power, don't think that you are the best. You are above everything. This should be a lesson to everybody that if you have some power somewhere, somehow, whether in council or at the Masjid or where, don't think that you are the supreme. Allah subhanahu wa ta'ala can take away that power from you and give it to someone who is even very low in ranks and will do whatever he wants. So bakadde banga bebitiibwa batugamba nti Sulaiman alayhi salatu wassalam abantu batuuka n'okubeera nti bagendayo gyali nenga there is nothing he can tell them kubanga eri empeta nga tagirina n'agenda ku mwalo okuvuba byennyanja kunoonya kyayinza kwebeezaawo nakyo oluvannyuma ennyo nga Allah subhanahu wa ta'ala ayagadde shaitaani empeta eyo yamugwako negwa mu nnyanja ekyennyanja ekimu n'emirembeta eyo kati Sulaiman alayhi salatu wassalam agenda okubeera nti atandika okubeera nti atema ebyennyanja bw'atunda ekyennyanja ekimu bw'akitemamu bw'ati n'alaba empeta byakomaawo ebyebyennyanja nadda ku bwannabi bwe naddayo ku bufuzi bwe naye agenda okomawo ku bufuzi nga abantu bayonoona abantu bali ku byabwe nga talina nawe ayinza kutandikira bakadde bange ab'ebitiibwa njagala mbategeeze mu kutuba yaffe eno ey'olwaleero nti eddogo bukafiiri Allah subhanahu wa ta'ala atugamba mu surati Yusuf n'agamba nti wama yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun abasiraamu abo balaba bambala enkofiira bwe baba balya bagamba bisimillah bateekako obukaaya bwayasimula bata alhamdulillah naye nga hum mushrikun abasinga bagatikako Allah subhanahu wa ta'ala n'ebintu ebirala kuli huwa Allahu ahad buli muntu akakasa nti Allah aliomu alhamdulillah newe kitukako Allahu samad mutogati Allah teyemalirira no bwe luba luzaalo nakugenda wano bwebanga nkuba era mulina kugenda wano bwebanga kati essaawa eno abaana abasomi candidates senior force
have just had their briefing, and inshallah ta'ala on Monday they are having national exams. Kiki kyosibiridde omwana wo ali mu senior for omugambye eki? Era omwana bwakukubira essimu, mami omutwe gunnuma, akati wakateekawa okalina kali mu bitabu nti tekalimu nti bw'onoogwa tonvunaana. Abantu abasinga bakkiriza mu ddogo bakadde bange ab'ebitiibwa ng'ate kiri haramu omusiraamu okubeera nti akkiriza mu ddogo. Nsonga ki ezivaako abantu ne baloga? Nsonga ki? Nsonga nyingi nnyo tetusobola kubeera nga tuzibalayo mu Khutuba eno, naye esookera ddala nsaalwa kiri ekikujja mu mutima yoga newe yabeera atya n'emmotoka mu mpembe ennaku 3 gw'olumirirwa gw'owulira obubibu lwakuba alina emmotoka gwe yagimuwadde. Buli lw'owulira ensaalwa ng'olina ekyengera ky'olabye ku munno obeera nga agamba Allah nti why did you give him before asking me? How special are you? Ensonga ey'okubiri ng'ate yeeviirako ddala abantu ate okubeera nti baloga bufumbo. Allahu akbar walillahi alhamdu. Bw'otuukaawo omuntu alowooza nti without going to shirk sihr you cannot sustain marriage. That is wrong. Njagala mbategeeza bakadde bange ab'ebitiibwa nti bw'obeera ng'oli wano ng'obufumbo bwo bw'olaba butambulira ku ddogo, omusajja wange bawange lowooza singa nali sikola bwe nti singanjagala, kiwemu emyaka 5, kiwemu emyaka 2, you will see what will happen. Tebisobola kuwangaala. Ne bwe kityo bakadde bange ab'ebitiibwa nkubiriza nafsi yange n'ezammwe okubeera nga tuddayo wa Allahu tabaraka wa ta'ala. Abantu abalala baloga wa bufuzi, era kizibu nnyo okusinkana omufuzi nga takozesa balogo okujjako ndowooza owewaffe wano e Uganda alhamdulillah ye ayinza okuba nga tabikolerako ebyo, naye buli mufuzi era buli kaseera ga nti nsawuliramuka nyimiridde ntya, njiriramuka. I want to know what is the position of the other opponent of mine. How about me? Are we on the same footing or am far? Ate okumanya nga abantu abo be tugendako bakadde bange ab'ebitiibwa leka bali abaaliwo mu kaseera kali akaasooka, naye ekiseera kino abasinga balimba era akumanyira n'akuyita na muzzukulu. Musajja oli mukulu myaka 5 ye wa myaka 3 akuyita muzzukulu, okumanya nga sheitaani mbi n'oyitaba. Abantu bano bubonero ki bwe tulabirako nti omuntu gwengenzeeko ayinza okubanga mulogo? Oyinza okuba tubimanyi kubanga abamu ku bo bambala nkofiira nga mpanvu, abamu bambala ejjubba, naye nga kituufu balogo. Bubonero ki bw'olabirako nti omuntu gwengenzeeko ayinza okubeera nga mulogo? Akabonero akasookera ddala bakadde bange ab'ebitiibwa olabira nti ono nno mulogo, era bw'olabanga obubonero nga buno obanga bwagendayo era ng'oli wano ng'oli ku bubonero obwo bw'ojjukira ku musajja oyo manya nti ali mulogo. Akasookera ddala akubuulira ekituufu ekikuleese nga tonnaba kubaako nakyo munyega kyonna. Si gwe muzaffalu, tolina mulirwanaawo nga muddokolo. Ekikuleese wano tozze kunoonyereza ku lwaki omwana wo Yusufu asooka yafudde. Ono omusajja asobola akitegeeza mutuufu, kitegeezayo. Awo n'alyoka akuyita muzzukulu, weebale kwanguwa era obadde mugezi oba kugayaala, obadde owedde. Bw'ogenda ng'ew'omuntu yenna n'akunnyonnyola ebikuleese omanya nti oli mulogo. Ekikuleese wano toyagala mwana wo otegeere ayita ddi, ayita atya, abo baba balogo. Ekyokubiri bakadde bange ab'ebitiibwa kw'omanyira nti omuntu ono mulogo akusaba saddaaka. Ekizibu kyo ojja kuleetayo embuzi, oleeteyo ente, ojja kuleetayo n'enkoko, kala yonna leetayo enzirugavu, leetayo kino, bring this, bring that. You will bring a car, it should be black, but that is a car.
These people have made business in us. They are having herds of cattle somewhere hidden. He's operating in Mbale, but the cattle ranch is in Kedea or Iganga, and he's well off. You'll bring a tray of eggs, but you will never spoil any of the eggs in front of you. They are just taken behind, and you are just deceived. Kubanga mu nsonga ennyingi bakadde bange ab'ebitiibwa abampuliriza ezitwala abantu mu bantu abo nti mbu banoonyaayo mikisa. Mikisa kigeyinza okunonya mu bantu baabo era onoofunayo ki? Nabo balina bisibu byabwe. Kyova olaba the last time you went to those men and you gave them 800,000 to work on your problems, omuwamoti n'atandika okubaza fiizi mbadde sinaba kusasula kati zino ogenda kusasulako ku zino, mbadde ndina ekizibu ekityo omukyala ogenda mu ddwaliro ku zino, ezizo z'oleese twakolera pulaani ze n'alyoka amulimba. Omusajja ow'ekitiibwa kyayinza okukola ekyamaanyi, ayinza okusala enkoko yo n'akutonyezaako omusaayi. Laba omusajja ogenze nga wa kitiibwa, laba byakukola. Ezo enkoko asobola ozirya oba n'atunda bano abookya enkoko zinjokere buli kifi 3 gondeetere sente. Kyova olaba abalala nze ntya n'ozirya. Akulagira okujeemera Allahu tabaraka wa taala. Ayinza okulagira nti kati tuweegatta na mukyalawo. Ugandika kati omukyala owange nnemererwa nti okwegatta naye naye akuwa ensonga ng'eyo. Omukyala ogenda okugamba bbaawo mubeeko ne kyemukola olaba mukamba omanya nti aliko eddogo. Bbaawo omusajja ogenda okutuuka eri mukyala wo okwoyo olowooza nti mubeeko kyemukola, omukyala akuba kamukola. What is the problem? Omanya nti ddogo bamulagidde. Ekyemunyisa ate ebyo tubiwulira nnyo ebyabalogo okusinga ebya Allahu tabaraka wa taala. Ekirala bakadde bange ab'ebitiibwa akuwa ebiragala. Oli bw'akuwa ebiragala oyogerezaako, olaamirizaako, simanyi ogenda mu masangangira, simanyi obeere nga oli bukunya, olyoka oliteeka ng'omanya nti oyo mulogo. N'ebirala bakadde bange ab'ebitiibwa bingi nnyo bye tutasobola kubeera nga tumalayo mu kutuba yaffe olwaleero. Kiki kye tugamba bakadde bange ab'ebitiibwa nti okuva n'olwaleero ensonga zaffe zonna tuzikwase Allahu tabaraka wa taala, kubanga ye yateekawo eddogo lino. Atulowooza nti mulala Allah subhanahu wa taala ye yaliteekawo atugezese alabe. Onoomanya nti Allah subhanahu wa taala yakola bino oba ojja kgenda mubiri gwasalawo mukadde wange ekitiibwa. Era bw'okola ensobi n'ogenda mu ddogo ng'omanya nti imaanyi yo nfu. During the time of the Banu Israels, there is one lady who wanted to bewitch his husband, amwagale nnyo. So he went to those first men who knew that ddogo is haram. And that's why Allah subhanahu wa ta'ala bw'abanga atunnyonnyola mu aya eri agamba nti wama unzila ala almalakaini bibabila Harut wa Marut. He mentions of the 2 angels called Harut and Marut who came in Babylon. Bamalayika bano ababiri bajja okuyigiriza abantu eddogo, naye babagambanga nti innama nahnu fitnatu fala takfur. Fenno bwe mulaba nno basajja mmwe ne tuyigiriza ebintu bino, ffe tuli kikemo. Fala takfur, temukaafuwala amakulu. Buli agenda mu ddogo aba mukafiiri. Wama yuminu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun. Laba enkofiira nga bwekumenya naye ng'olina by'otuulidde by'okakasa nti bye bikuyamba awatali Allah. Can you throw away those things before Allah subhanahu wa ta'ala shames you? How can you put trust in something very small? Waliwo abasiraamu abatambula ne bagendako eyo ewala, batambulidde wamu, katugambe nti basaalira wamu esswala, kati bagenda okutuuka eri olw'obukoowu bajjamu engoye kugamba baagala kwekuwummula, bagenda okulaba munnaabwe alina ekintu kye yeesiba wano naye nga yirisi, ne bamubuuza nti muzafawo kiki ekyo kye weesibye? What is that? You cannot even explain.
So today wa Allah tabaraka taala. So omukyalo oli bwe yayagala okuloga bbaawe bw'agenda eri omulogo eyaliwo mu Bani Israila yamugamba nti fuuyisa mu muliro, fuuyisa mu muliro. N'agenda n'akigezaako n'ayagala nekimulemerera, n'addayo enkeera n'amugamba did you do it? N'agamba yes I did it. N'amugamba nti kiki kye walabye? N'agamba I did not say anything. N'agamba nti no, tewakikoze. You did not, because they knew. N'amugamba nti bw'oba oyagala mbeeko ne byenkukolera genda ofuuyise mu muliro. Era omulundi ogwokubiri n'agezaako, she tried, she wanted to urinate in the fire, but there was some force preventing her from doing that. She went back to the man. She was asked, did you do it? She said, yes, this time around I did it. Did you urinate in the fire? Yes. What did you see? Nothing. Said, no, you didn't. Omulundi ogwokusatu naga n'ekikye nnyo. N'afuuyisa mu muliro bakadde bange ab'ebitiibwa. Naye nti omukyalo oyo yalaba embalaasi nga yonna emasamasa eringa goldi ng'eyambuka waggulu nga nnene. She was terrified. What is this? So this time around she went back to the witchcraft man and she was terrified. She wasn't herself. Now that, did you do it? N'afuuyisiza mu muliro n'amubuuza nti walabye ki, kiki ekyabaddewo? N'agamba nti I saw a very huge horse in form of molded in gold, glittering, very nice. Yanvuddemu n'eyambuka waggulu. Omulogo oli yamugamba nti that was your iman. That was your iman. That was preventing you from doing these things. Nga bw'obakkiriza ku bulombolombo bw'omulongo, kati oli kiwowongole kiri awo, tolina imaani kati. Mukama wange njagala nkutegeeze, the last time you went to a witchcraft man, omulogo n'akugiriramuko bw'ati, imaani yo wajeyambula ku olwo. Buno bwangu wamula kino na kino, imaani yakoma ku olwo, kati tokyalina imaani. Nabakito bakadde bange ab'ebitiibwa, nkubiriza omwoyo gwange n'ekyammwe okubeera nga ffenna tudda ewa Allahu tabaraka wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa rafa'ani wa iyyakum bi dhikril hakim. Tubu ila Allah fa inna Allaha huwa at-tawwabur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Bakadde bange ab'ebitiibwa, mu khutuba yaffe ey'okubiri nkubiriza omwoyo gwange n'ejammwe okubeera nga tutya Allahu tabaraka wa taala haythuma kunna, wonna bw'obeera. Oba ofudde wano ogenze mu busoga gye batakumanyi, togenda mu balogo. Wa atbi'i sayyi'ati alhasanata tamuha, bw'obanga omanyi nti wagendayo wenenye, kubanga at-tawbatu tajubu ma qablaha. Tawba bw'okola tawbatan nasuha nowenenya mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala esangulawo biri byonna. Tudde wa Allah subhanahu wa ta'ala, fafirru ila Allah. Bw'obanga olina ekizibu kyonna gende wa Allah. Wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Allah subhanahu wa ta'ala ali kumpi nnyo naffe n'okusinga guno omusibo oguli wano mu musinga. Bakadde bange ab'ebitiibwa, wala yuflihu sahiru haythu ata. Omulogo talina kusanyuka kwonna, talina buwanguzi bwonna. Don't expect anything good from the witchcraft man. Nothing completely. Era ng'oli wano twesige Allah subhanahu wa ta'ala yagenda otumalira byonna. Tayib, oyinza okubeeraawo bambi ng'ebibyo gwali obubi, omutwe gwe guluma, ebibyo bye byonooneka buli kaseera gwe, era nga all the time you are asking why me, why me? I think I will have to go to those people such that I get some charms. Why me? We are also asking you, why not you? How special you? How special you?
Are you better than Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? That you cannot be inflicted by any pain? Hey, who are you? Why is it that my marriage is the one that is not well? Why not yours? How special are you? Allah subhanahu wa ta'ala has already told us that وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ, we shall try you by everything. من الخوف, by fear, والجوع, hunger, ونقص من الأموال, reduction in wealth, والأنفس, deaths, والثمرات, and good things. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, you must be patient. Stop this mentality of saying, why me, why not you? If even Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was tried, Allah subhanahu wa ta'ala asks us in the Holy Quran and said, أَمَا حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ. Mulowooza mujja kuyingira ejjana nga temufunyeeko okukankanyizibwa kwabo abaabasookawo? Obadde okimanyi nti ne Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naye yafunako ku buzibu obw'eddogo, naye nga basubhanallah mutuusaako ekyo kyekiri ekiri mu aya eya Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti wama yudarrina bihi min ahadin illa biidhnillah. Eddogo terisobola kutuukako okujjako nga Allah subhanahu wa ta'ala ayagadde likutuukeko alabe. Onokipanga otya, onoddukira mu bali oba ojja kumanya nti Allah subhanahu wa ta'ala yakugereke. Era malayika Aisha radhiyallahu anha yaturipotingira nti malayika zajja bbiri, emu neetuula emirannamiro, endala neetuula emitwetwe, emu neebuuza ginne waayo nti ono abadde ki? Nti bamuloze batya? Nti abakozesezza enviiri ezabadde mu kisanyirizo, omanyi abawarabu balina enviiri nga mpanvu, kati ezo ze bakwata ne bafundikwa mu ddogo ne balisuula mu mazzi. Kati eno malayika endala kwe kumubuuza nti naye tamanyiyeeko zino essuula Allah subhanahu wa ta'ala ze yassa, qul huwa Allahu emirundi 3, qul a'udhu bil falaq, qul a'udhu bin nas, nga Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam awulira. That is the treatment for ddogo. We are advised to recite Qul huwa Allah, Surah Al-Ikhlas, and the 2 Mawidatains in the morning and in the evening. How often do you do that? How often? And when you are in problems, that's when you say, oh, why me? Why me? Allah subhanahu wa ta'ala has trained you with that. Can you be patient? So bakadde banga bibitiibwa, nkubiriza omwoyo gwange n'ejjammwe nga mbategeeza nti Allah subhanahu wa ta'ala bw'abanga akugezesezza n'eddogo ate naawe togenda eri abasiraamu. Allah subhanahu wa ta'ala atusaasire, naye ogenda okwesanga nti gwe omwana buli lwagiramu bw'ati. Even before you pray 2 rakats to pray to Allah subhanahu wa ta'ala, the first thing is to think of the other man. Era bali eyo baakola essente alhamdulillah gy'otwala ajjamu amagumba nabo abakuloze. Nabakito bakadde banga babitiibwa, tumaliza kutuba yaffe eno ey'olwaleero nga nkubiriza nafsi yange nezammwe nti tudde ewa Allah subhanahu wa ta'ala. faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Sabo bw'oba manyi nti ojja kudda ewa Allah tabaraka wa ta'ala akubuuza akala n'akataano ku ebyo byewakola nga kuno ku dduniya, beera nga weegendereza, beera ng'olongoosa. wala yushiriki biibadati rabbihi ahada, togattika mu ibaada za Allah subhanahu wa ta'ala. Bino ebyokusaala bw'okola ebirala, beera omusiraamu. ya ayuha alladhina amanu dukhulu fi silmi kaffa, abange mmwe abali wano abantunuulidde nange nga mwendi, tuyingire mu busiraamu tuggweremu. wala tattabi'u khutuwati shaitaani, tetugoberera buno okukuuma kwa shaitaani. Kati guno omwaka gunaatera okuggwako, it is for men as far as this region is concerned. Era kyovulaba Allah subhanahu wa ta'ala munyiivu.
munyivu. And that's why the Matabas were this side, simply because ugunomaka bagubeerawo abantu bakola shirik, bakola eddogo. Bakadde bangabe bitwa tuberenga tubyewala, tubireke abo bokka we tunafuna okwesiba kuno ku dunya n'oluvannyuma lw'okugivaako. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدون منهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن جميع الأصحابة الكرام الذين جاهدوا واجتهدوا في نشر دين الإسلام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأذل النفاق والمنافقين. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ، نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار والهقى. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.